Kakati ebyewuunyisa mu Uganda byo tebiggwaayo. Akatambiko olaba kano, abantu bano bali ku ntaana bali mu kugizinirako amazina. Bakutte omufu ng'ali mu keesi sanduuke. Omulambo gwe bali mu kugwetoolooza entaana ye nga bwe bazina, nga bwe bayimba ennyimba mu nnimi zaabwe, nga bwe banyeenye ebimuli, bwe bazina amazina, bwe bakole ebikujjuko. Kuliko abakazi, kuliko abaana, kuliko abasajja. Simanyi oba kino ekintu kye bali mu kukola buwangwa bwabwe oba bakikolanga bo oba kitegeeza ki, sijja kukulimba. Kubanga wandibadde ogamba abantu bano bali mu kukaaba oluvannyuma lw'okufiirwa omwana. Omwana yafudde. Eyo sanduuke gy'olaba ya mwana, n'entaana ya mwana. Naye mu kaseera k'okuziika, abantu bano eno bakutte omulambo gw'omwana ono ne batandika okuyimba ennyimba ez'enjawulo, ne baggyayo eŋŋoma, ne batandika okukuba embuutu, ng'embuutu ezo bazikubira ku ntaana ya mwana ono. Ne bakwata keesi erimu omulambo gw'omwana ono oba omufu, ne batandika okuyimba ennyimba mu nnimi zaabwe nga bwe beetooloola entaana okumala akabanga, nga bwe bazina amazina, nga bwe bakuba engalo. Ogisanga Uganda bannange. Wandibadde ogamba nti abantu bano oluvannyuma lw'okufiirwa omuntu bali mu kukaaba. Naye okuba nti bali mu kukola kino, oyinza okwesanga munnange nga bo mu kalica yaabwe bwe bafiirwa omwana, bino bye balina okukola, ng'ewaabwe teri kukaaba. Ate munayi tugambe tutya? Ebyewuunyisa mu Uganda tebiggwaayo. Gwe woofiirwa omuntu wo n'ofiirwa omwana, n'osiita n'okaaba n'okulukusa n'eminyira, abantu baabana ate munnange bo bali mu kukola bikujjuko, bali mu kuyisa bivvulu, bakolera emikolo ku ntaana, beetoolooza omufu. Kwegamba omwana obadde obonaabona ku nsi, ate ofudde, bano bali ku keesi yo, naye bali mu kugibonyaabonya. Kwegamba n'obonaabona ku nsi, ate ne gy'olaze ate n'otandika okubonaabona. Kankutuseko akatambi k'abantu bano okeerabireko, ombulire oba gwe wali okirabyeko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Kakati omulembe guno gwe tuliko bintu bingi nnyo ate bye twongedde okumanya n'okulaba n'okuyiga n'okutunuulira. Bye twali tulabyeko, bye tutalabangako, ne bye tubadde tetusuubira kulaba. Ekikolwa kino, bano abantu okuba nti baafiiriddwa omwana ne batandika okukolera emikolo ku ntaana eno, bino ebintu bizze kugine tomanya nga byaliwo, ne tutandise kubiraba kati kweno genera. Abantu abasinga obungi bafiirwa ne babeera mu maziga ne bakaaba.
naye omuntu bw'afiirwa ate n'akola ebikujjuko oyinza okwesanga ng'eyo ye kalica yaabwe okitegeera ekintu ekyo. Abantu bano oba bamuli asooka, abantu bano oba baggwanga ki, like oba bakalica ki, nkyentegeeza oba Baganda oba Basoga oba Bagisu, sijja kukulima nti mmanyi, naye okusinziira ku bintu bino bye bakola bitoola okukolebwa abantu b'eyembaale. Ebintu bino bikolebwa abantu b'eyembaale. Nzijukira nabaleetako vidiyo nga ekintu ekikolebwa kati bali bakikozeeko ko ne Kadaama. Kadaama yagenda n'afiira e Saudi, bwe baamukomyawo omulambo gwe mu kaseera k'okuguziika balyoka ne bagukwatira mu bbanga ne balyoka bamuzinisa amazina we bati, ne balyoka bakola ebintu bingi nnyo. Kwegamba omuntu n'obeera mu keesi nga bakusundasunda n'owulira nga naawe omufu obyetamiddwa. Kati ebintu bingi nnyo ebituukawo mu nsi muganda wange betugenda okutunulira betugenda okulaba amaaso tugakomye bukomyawo tugambe nti owange naye nga munange gyebiri. Wandibadde ogamba nti abantu bano bafiiriddwa omwana bali mu kukaaba, naye munange bo tebali mu kukaaba, bali mu kukola bivvulu, bali mu kusagambiza, bayimba ennyimba nga bwe bakutte keesi erimu omulambo gw'omwana ono bwe bagyetoolooza entaana. Akabonero kano ak'okwetoolooza omuntu entaana kategeeza ki? Abasawo abamanyi ku bintu by'ekisawo mutubuulire, abantu bano okukwata omufu ne batandika okumwetoolooza entaana, ekintu kino kitegeeza ki? Kirimu makulu ki? Tetujja kubanenya kubanga eyo eyinza obba nga ye kalica yaabwe, nga bo yenziika yaabwe mu buwangwa bwabwe nga bwe batyo bwe baziika. Ate tewali ku nsi kuno kintu kisinga kuba kibi nga kuyingirira kalica z'abantu. Abantu balina ennono zaabwe ze bakkiririzaamu ne protocols ne principles ze batambulirako. Kati gwe toyinza kuva eno n'ogamba nti atotandika okuvumirira ekintu kye bakola. Nze siri mu kubavumira, siina buyinza bubavumirira, naye ekintu kino kye bakola nze mpadde sikirabangako. Bw'obanga wali okirabyeko jangu otubuulire kitegeeza ki, era ggwanga ki erikola kino? Ggwanga ki? Basoga, Bagisu, Bamba, simanyi. Naye nga byonna bino obisanga wano Uganda. Kale nsaasira nze omufu, musajja wattu oba mukazi wattu eyeefiiridde mu kifo ky'okuwummula emirembe, ate munnange bali ku ye, bali mu kusunda, basukunda, banyeenya, bazze eri. Ate nno tebatya. Kuliko abaana, kuliko abasajja, kuliko abakazi, bonna balimu okukola ekintu kye bali ku mikolo. Ndowooza gino katugiyite emikolo. Bajjeeyo eŋŋoma bali mu kukuba mbuutu, bakola emikolo gyabwe ku ntaana. Kale byebyo ebiri ku sayidi eyo, ebyewuunyisa ebiri mu nsi by'ogenda okulabako okomye okw'amaaso. Byobali tosuubira na kulaba. Omuntu yafanga ne mukaaba ne musiita, akasana ne katuuka okumuziika ate ne mweyongera ne mukaaba, kubula kugwa bugwi mu ntaana. Ne munnange bano bo bafiiriddwa, ate munnange bali mu kuyisa bivvulu nga babikolera ku ntaana. Ga mu nfu bamufiiridde ddala, buyinza ga bakoze disco wano. Anyway, CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli amanye ekigenda mu maaso, obanga oyinza obanga oli wa ggwanga ly'abano ng'omanyi kikitegeeza kino, tubuulire, tuyige, tusomese. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu omulimu gwe mukola gwa mannyo nnyini ddala. Ate nabakuba nti ate otwegattako yangwa mangu obeyinga ate osubscribinga tusobola okuba nti ate tutambulira ddala wamu. Abasubscribinga edda mwebale nnyo, abatannaba nammwe mbalinde okuba nti ate mutwegattako. Mbere bulungi, mweraba.